Kuva ddi maka muno nga tuli ebijanjalo. Tokimanyi? Ne nawe baba tulya nnyo mukene. Gwe lunaku mukene mwaka ku mwaka mwezi ku mwezi. Nze kasupu ka mukene kankolera. Nze okulya gwe mujanjalo gwina omukutu ogukuba mu lubuto. Ndyamu mukene. Talina kye yali ankoze. Baba nange leero ngambe tukyuseeko tulye ku bijanjalo. Ng'olugezigezi oluleeta wani. Wampadde chance ngulenva. Gweze tugula bulijjo tozimanyi. Gwe lwali olabeko nga tuteeka ebijanjalo mu ntamu. Mukene oyo gwolaba alimu n'ekiriisa. Naye kati ebijanjalo bigenda kuyamba ky'okujjawo kukuba mu lubuto. Baba n'ebijanjalo birimu ekiriisa. Wano tulya mukene. Ekisooka ebijanjalo bitwala obudde. Kati singa twalidde dda tulinda bijanjalo. Amanda gokka ogayina nnyo agagendo bifumba bijje. Amanda gajja kumala gajja bijjiisa. Ngate nakasolya ngambye gaweddewo. Onaategeera nnyo. Kamukene ekisooka tekalwawo nakujja. Obugumyako obugumya ne wekatokota n'owuuta supu. Ngotu kati enjala yonna eri wano etukankana. Nigwe baba mukene takusiiwa mimwanze banna. Enjala eri wano etuluma singa twalidde lidde. Nze tondiisa bye sirya wano bulijjo. Nze nkubuuli. Ne baba mukyalo nga twali tubirya. Nze ate tonziramu bigambo bingi. Nze nakoowadde Christmas series yagenda dda. Naye gwe okyali wano otudde katubidde nga wakirevu ageregeze. Lwaki togenda? Baba okugenda nja kugenda naye baba nkubuulire. Naye baba nawe olumu okisussa. Gwe buli kaseera n'onvumiranga mu maaso g'omwana n'omwana nzaala muzaale. Ne gwe buli wokomawo n'onnyombesa ng'awulira. Kati ye anampadde ekitiibwa. Kyenkana era otegeeranga ye. Bagambye otegeera nnyo. Okula obwongo obuleka mabega kyovola nti nkuwalabulira mu maaso ge. Naye bannange baba. Nze mpulira nga nkooyo okunswaza mu maaso g'omwana ono. Lwaki obeera ng'onvuma? Gana amaka gange kyenjagala kyenkola. Baba mulimu lw'osukka. Bw'oba onkooye tambula ogende kuba nze nakkoowa edda nakkoowa. Ono nakasolya muntu mukulu emirimu egisinga gyonna asobola ogikola. Talina kyatamaye buli kimu kimuyigiriza naye buli kyatakola ovumanze. Wabula nviira ku mwana. Omanyi gwe omwana bwaluma ggwe. Sizaalangako. Vako obwo bwe mubiiko obubisa ate ne mubutwala ne mubulunze ewalala. Gwe omanyi obulumi bw'omwana omujja okuvaamu nga buto okumutuusa wano. Baba oyogera bubi. Tolina nakyo. Kulunza omwana ng'omuyita nte. Obwana ne mubuleka mu byalo bibugabane kati abali eyo be balabirira. Kyokka ne mutwala busuka temubawa. Kyalo kye kirabirira. Mama taliyo olyo komuwe. Tombuuza bingi. Aluwo wange ndi naye. Nanoba naye. Owaaluwa gwambuuza ebibuuzo ebingi. Vira n'okunviira. Baba omwana omukuzizza bubi ebyo by'omugenya. Mujja laba. Ate nga talina kyagenda kulaba. Sigambye ye kulaba gwogeno bonaabona naye kajja fumbirwa bwe kadda nga tekamanyi. Kati omulangira ate nze nja kukolimira. Kolangira omwana wange gwe nja kukolimira gwe. Enjo kati kiki ekikunjisiza eri ku mukolo kyokka nga nze nkyayagala okunyumirwa naawe. Steve, gwe ebintu badde bikunyumira, ebintu badde tebinyumiramu wadde n'ensalawo tuveewo tugende. Kanaawe nze mbadde nnyumirwa kuba te abaana gye bali eri vibe ndaba eri hayi kati gwogenda kunzijjayo kati kiki ky'ogamba? Steve, nzijukira okuba nga tubadde tugenda ng'era tuwerekera mugandawo. So kati okubeera nga tulesseeyo mugandawo ndaba ng'ekiryokke. Naawe leka ate tumulekereyo ani eri ku mukolo ye kati nga nange naffe weetuli tulina okunyumirwa wamu. Tuli mu kunyumya tuzina ne naawe vaawo. Tongamba nti ati walokoka wayonooneka bwonoonesi. Ennyimba zonna ze bakubaza nsi tewali kikwatagana na Katonda kati siraba nsonga lwaki tusigala eyo. Tugende ewaka Steve. Era ibe nakubeeza esensi kati oyagala kubeeyeza eddiini ku mukolo gwa munno. Anti nganze omukyalo omulokole. Enjo naawe oba kiki? Ebintu naawe kati waka tukoleyo ki naawe? Ne Steve, eri ebbanga ddene. Banga ddene litya naawe leka. Baby naawe wodaba yonze wendi. Sagala nnyo omuntu ogenda okola ki? Patricia. Tonkwatako. Okola ki wano n'oyo? Aliwa. Oyo? Ono. Nduno sister wange omukulu like gwenzirako. Yes. Steve, sagala onsiriwaza nja kukipa ky'oluyigwe. Oyo mumanyi bulungi si kwani bambuno muganda watenga girlfriend wo. Ekitegeeza omumanyi wamulabako wamazi jukidde omumanyi. Anyway kibaddewo kiri nti Diana abadde alina aka birthday mukwano gwe kati deni gwe tubadde tuzeeya ne Diana mwali munda eyo.
Onsasudde bubi. Ate bubi ntya? Onsasudde ddala bubi nnyo. Nkusasudde bulungi. Gwe munno muwako ki ekitundutundu ate nga twateesa lumuta akasente kaleeta omulundi gumu. Obusente bw'obadde ompa mbulya buli. Onsasula 5 7 kati amazima gennyini awo. Mba nagula ntya ssaawa. Naye bannaye bulani we nkuwa 5 ne nkwongera akasanvu. Gutulaba nti oba olina okukwata obulungi ssente naawe ekyo kimanyi bulungi. Nange ssente sizibeera nazaawo buli kaseera nagamba ntetenkanya akasente. Kale fadali wandika kumidde wammwe. Naye naawe n'otalinda singa okandeetera waka ne mbawaka wenkatereka naawe okandeetera eno nga tutambula. Ate naawe olyako ati sawa ngenda jigula ntya. Bana akasente kakuume okatereke obeere nako. Okyogamba onaabeera ku ekyo. Ensasula yo si nnungi era enkaabiza nnyo amaziga laavu yange egijjeewo. Brand tonneekwasa kati ogenda ogamba Shiba musimu nyanze nakutte sente biki nezoonoona ekyo kijeewo bw'oba ogenda kulaba otyo omwana agenda kwetikka nze. Akusike kasajja akaloko keeko bane kalina ne Bible sirika kayitewo. Njabulira nga wemba abuluganda mukama waffe yebaze. Muli mutya? Yesu yebazibwe. Amina. Mujebaleko. Kale. Jebaleko. Kale. Malaba munyirira. Affe bwe tutikubadda nedda. Tuwaye tubadde kodinga tetunyirira mwaka ku mwaka ffe tubeera tunyirira. Amina kitiibwa kya Mukama. Nene we bale kuva ku mwenge. Kitiibwa kya Mukama. Naye munnange. Mbadde nsaba mbabulire mu kigambo kya Mukama Katonda. Kigambo kya Mukama Katonda. Mwalokoka. Tetulina kibi n'eki. Tetulina kibi na kimu. Tuba tulokoka kuva miki. Kale katukole bwe tuti. Katusomeko mu kitabo ekitukuvu. Tugenda kusomako mu kitabo kya Zabbuli. Zabbuli. Ate Zabbuli wagikutte ddi ate yo? Kisa kya Mukama Katonda. Yasoma mu Zabbuli yana mu mwenda. Akasajja kakalokoka naye ka bintu kabimanyi. Nze manyi balina ekyama. Abooluganda. Manyi ekyama. Tusooke twewulirize. Unfortunately oba coincidence nesanga yono then ono wansanze nangamba nti agala twogeremu ne mugamba jja tufume wabwe nangamba tufumemu wabweru nenfuluma wabweru nga njagala mukakasa nti nze naye tetuweyagala sikyamwagala era ne mugamba olaba enjo nkubuulira amazima nga sikwese ono ye girlfriend wange era ye mukyala wange ngenda okuwasa. Si girlfriend kyokka ndi mukyala we gwagenda okuwasa era nga bwakigambye. Mukwano nze mbadde nze mugamba kimu nagenze musibula nyina omusajja owange gwe ngenda okufumbirwa. Bwe mba nyina we namusobya ansonyiwe. Kati ate yabadde bimukwatirako wagwafumbirwa bibyo naye ali happy nange. No. Steve simuyinako buzibu asigala mukwano gwange. Nze naye mukono sibyagala kubeera tolina kyomwongerako tomugasa. Era ekyo nkimukakasiriza ddala nti nze sirwedde kubeera mukwano gwe era tolirwedde kubeera mukwano gwange. Kati ono ngenda owasa. Bikwatako byofumbirwa kwa? No tebinkwatako kati tebinkwatira kutovolaba. So I wish you good luck. Kwagaliza obufumbo obulungi. So nange obufumbo bwange bwe buno. So kitegedde. Kakati sebo. Mperekera akwalo nalese motoka yange wali mu garage. Ngene njijeyo. Yimbani by the way. Gugu kola chene. Kati nkola nkugaye nalese moka mu garage njaga genda jijja tugende. Kwanto kyalina kyokolawo. Enewe ensibula. Kale ndoza. No, sisobola kusibula of course. Nkwagaliza mikisa mbufumbo obwo. Ate omusibula ku diruki. Kale nja kukubira Ojja mukubirako? Ngato omukubira ku diruki. Nkuganya omuwala oyo twawulidde. Tonkubira sikubira. Have a nice day. Nkwagaliza obufumbo obulungi kangene ne girlfriend wange njagala. Mukyala wange. Bye. See you. Kubanga olaba nti Bayibuli egamba nti twewulirize era tukole n'ebyo Katonda byakola si byatulagira okukola. Ffe twewuliriza era olosanze ne wano nga tuli mu kuwuliziganya. Kasomeko mu Zabbuli yana mu mwenda kati egamba bweti nti kino muwulire mmwe amawanga gonna. Amawanga gonna ate yaffe Uganda teriimu. Mawanga kyago. Mutege okutu mmwe mwenna abali mu nsi. Otege okutu mwenna abali mwenna.
naye omuta wewuliriza olowooza wiiki emu obutami buba bukuvuddemu abooluganda ekyo kiba kisa kya Mukama Katonda ate sitaani talokoka ate adibanga gwakolera amutwala mu church sitaani. Abooluganda twewulirize nti mutege okutummwe mwe mwenna abali mu nsi, abakopi era abakulu, abagagga, abaavu. Ffe tetuli bakopi. Ndi mukopi nze. Gwakyogedde ndi mukopi. Akisomye wano. Ndi mukopi. Sigamba nti muli bakopi. Kati Bayibuli etuvumya obuvumi. Sijokiririzamu. Si bavumye. Ekyo kijjemu. Obeera otya omukopi? Siri mukopi. Wulira nti simanyi nawe mbamba nyonya kuba mulaba mulina empaka naye kale ebisingawo wano kuba ndaba tuyinza obutakwatagana. Kirabika muli bajeemu eri Mukama Katonda. Naye ebintu kabiyiga Bayibuli ogira Mukama bampeera omukisa. Naye ku kyaki muyitayo netusabako ffenna. N'ekigambo kya Mukama mujye kitegeera. Kyaki tuyitayo. Ndaba nga akabimanyi. Akasajja kakalokoka naye ebintu kabimanyi. Baba wo okumanya. Baba wo okumanya batya. Baba kuba empiso ey'okumanya Yesu waneeno. N'omanya Yesu nnyo. Nze sijja kulokoka. Sijja kulokoka. Si ebyajja bya COVID. Bakuba empiso ya COVID. Atuuza nsi kyangana okulokoka. Kati nze nali maze okutegeera nga ntegeddeko ekitonotono nenjagala ndokoke. Mbu ate okumanya Yesu n'okumunyikira munda mu mubiri gwo bakuba empiso wano wakuliiso wano. Akasatiro basatira